Badi Black ne Susan Makula boogedde wamma enjiga gye baayigamu obwamalaya akatambi ogenda kubanga okeefunira mu maaso awo era ng'Alien Skin ayina abaana baakutte n'abasalako enviiri mpaka lwakozesa ddoboozi lye nga bo bapromotinga ennyimba ze era nga bakozesa AI bo munange ne beekolera ssente nga tebamugambye nakumugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kasuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell emesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf omusomi w'eddwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi zo wabwe tezitambula bulungi obanga okubikubye okugenda ewabweru mukwano nga bakulye buli ssente z'omukubireko ennamba ye ey'essimu eri awo ye agenda kubanga abikolako byonna era nga tulina ne BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjaba buli ndwadde zonna okitegedde ekintu ekyo so munange weeyune we Sheikh mukubire ate ne BF Suma genda yowona endwadde munange sigenda kuluyisa era nga nkutandise ne Badi Black olunaku lw'ejjo abadde wamu awo ne mukyala Bujingo Susan Makula ga Bujingo ng'ate bali mu kuwayawayamu era munange kwe yavudde n'atunyonnyola emboozi wa yayigira obwamalaya naye munange abaana b'ennaku zino ekifo ky'okutunuulira Badi Black abadde anyumya emboozi ate olumwe oba omumwa bagutunuzizza mu mukyala Bujingo Susan Makula malaya bakwataganya nava ewaka mama yali agenda kunkuba ng'atuganya okugenda okusaala Idi kwe kudduka ewaka ngendeko emiyami kawempe n'engwa mu kaliyoke kati ka boyfriend ne kandeeta ku Saxi Pub mbukandeeseko awo tukamanyi kaleese fala mwana wa siniya 2 nagwa kuba malaya nga bangamba oyina ow'okusula nti nedda tugende nga basula luzira nanteeka awo ku Saxi Pub nga sinywanga ku mwenge sina kinayinkuza kyenva mugamba Florence nze nsobola basajja bazungu bononteeka mu balaidi y'abazungu musiniya 2 kubanga boyfriend kange kaali kakyotalako Mombasa ku UCTU ku loka waliwe bayitanga mu Kiwalabu kati nakulanga era abazungu abantu abeeru ne bansuula mu local garden netunda so, I was 16 like peer group 16 years yeah. So ekitegeeza kubanga nze kyenzijjamu nti omwana ogw'omuzadde osobola okulooza bwatyo naye abantu ne bagwa omwana n'agwa mu mikono gy'abantu nga golooza ali naive kati mama wange yali so rough yakubanga nnyo maze kula kugina emyaka n'entegeera nti yali situation ng'alina abaana 7 atunda manda yatulabirira kati obukambwe yabuteekanga kuffe kati ekyanzije waka kibooko so omuzadde bw'abanga ali eyo nalowooza nti amaanyi bw'ogateeka ku mwana agenda tereera omwana asikamu so that's why na endinga mu kibuga ku myaka 16 gyokka nezija mu kibuga era okuzaala oyo muwala wange omukulu nali naakamalamu oba myezi 4 nenfuna olubuto myezi 4 yes era oyo omwana namuzaala nga ngenda weza myaka 17 kubanga buli Julayi nga 5 mpeza omwaka so ababawala be nasanga we bantwaleyo mu local garden nze saayimirirako ku kikubo wabula mu bbaala baali bamanyi okungobanga mu gw'oli muto fuluma kati nga nyimirirawo ku kagundi nga nsika abayindi so nze ne bw'olaba nti e Kampala wano ne bw'ogitambula n'ogizza tosobola kusanga nuudi yange ne bw'ogiwunzika Kampala wawambanga amasimu gaabo nedda nadiringiranga basajja bazungu tebalina maalo gakwata simu gitunuza muntu muyindi alina ekitiibwa ekyokufiirwa naye ate nga ndi komando obudde bw'okunkwata oba obujjewa that is my time teweebaka mukko tokooye kati abasajja abachina natwalanga bana mulundi gumu obudde obwo mami obudde nze sibeera nabwo bana mu ruumu emu yes basimbe layini tebalina amaanyi ga kisajja babasajja abachina n'abayindi wanji maama kati saalinanga budde bwenfuna omuzungu kuteesa 26 omusajja okuwa $100 yalinga akuwa 26 ezo sente nyingi nnyo yalinga akuwa nga nze tebansikiriza yingira ku Sheraton era nze nyingira mu bifo neewuunya nga baliyo bagamba kano kana kato
nga tebanzikiriza bwatyo munnange ate Bad Black bwe yayigamu obwamalaya naye munnange abaana ba kuno bo tebeewummuza kugamba ke babeere bakyala basumba tebakyabatiiramu yadde n'akatono era nga wedda bagamba ho malaya ne malaya bakwataganye bannange Susan Makula si malaya Bad Black ayina omwami we Hasha Slim Daddy we era amwagala nnyo brandi musajja kankyogere batera nga Bad Black yamulabira okuva kawala ak'omunda ka underwear paka byonna n'ebisigadde Bad Black yabikolako oba mukitegera ate Susan Makula ye ayina omwami era ng'omwami we ye Pastor Bujingo Rose yaso temuddamu kugamba mbuno malaya ne malaya babadde bakwataganye ndowooza munfunye bulungi bamikwano munnange bwe tweyongerayo ate ewalian skin era ng'olunaku olw'ejjo bwato bwe yayise baana balenzi bano abamaze ebbanga nga bakozesa AI ate bo okupromotinga ennyimba zaabwe AI eyo omuntu addira eddoboozi lyo n'alituuza ku kintu ky'abeera ayagala oba luyimba oba kitontome kyonna ky'abeera ayagala yo AI ebikola katonda ku lugi yabayise n'abagaba mu jemba w'ekkolabo munnange bonna baageze batisa amannyo ng'ensala feetenda olugendo olwatuuse nga basalako nviiri era akatambi kolaba bali mu kuyomba bali mu kolumira bali mu kwogera ebiwanvu n'ebisongo bule nga munnange bye basobya Brother ono simanyani ono simanyi Gaza simanyi boss simanyi Gaza boss kiriwe magumba Scorpion oyo mule Scorpion man bade mula ku TikTok man laba ligodo bagebe watu saze omule smart Scorpion smart Gaza no guy ono nobody wala nobody mwasajja mwenze ba respect nobody musajja gwabadde alienskin yakuweza mu bano tubakube sabono gaba kubo yagala masanyalaze galienskin abana b'abantu nga gwe tobuuza na lwaki babakube ddala gwe tobuuza na kubuuzwa lwaki babakube olwokuba bagaye banywedde biti bibaga kati bakube okitegeera gaina nti babasaleko enviiri okwanze siina nviiri naye n'ogamba kituufu no bad promotions really mwasajja betulabirako mu industry basajja mwe muli waliwo noono omusajja amuyitaani ono simanya ono Chief Medi mwade bawa guys alienskin ninga Chief Medi tutebuvunanyizibwa buza alienskin lwaki abaana obakuba tutebuvunanyizibwa gwowaga bwazi nti mubakube olwokuba oli abuuza tubakube nti bakube olwokuba onoonya amasanyalaze Chief Medi sima gwe Scorpion gwasinze n'okukuba gwe yatandise okukuba mwana bagayi batutte mu kafunda mu kakuubo nga ndimunze ne shata ne bagayi nga balinga 20 nga bagayi bakuba bukubi omanyi bwenza ate bankubanga gayi nga bakuba bukubi engumi ziva from nowhere ya buli wamu empi engumi omanyi bagayi bambudde shata ne bamugjamu empale ne bamukuba kiboko nga bamugjamu empale Dote tuyoge anyway batujeka amasimu you couldn't record because batujeka amasimu gaffe badde banyi gatusobola kwirwanako bakuta amasimu agange mbadde amasimu abiri eya Luvini ne ya Shata ne bagatereka nze simu bajinziriza nga bagala nkube ewaka bampereze sente olwo nga bankuba ndi kubikonde Scorpion anyimide maligati ngakuba bine ebikonde bya wano wewati era wano wewati wanuma nzimbe eno wati wanuma ne nga Scorpion yakuba wati wanuma nga Scorpion yakuba agamba simanya mbwenjoga n'enfaanana nga ali mbuzibu simanya bagenda kunnyongera waliwo akalenzi ngina kabatera akawo nga kakuba kalinnya emigere mu lubuto nengo bagende magane mutusonyiwe tetulina kyetumanyi mutusonyiwe gagamba lwaki muzoleya simanya kibanda lwaki tetukolera bayimbi baabwe simanya lwaki tubazoleya fere tunabazoleyako baganda baffe notandekako nga wetuze mwade mutukwata bulungi ne mutatuyisa laba ashata balage laba kye batukoze
awo nno wetutuuse nenga ye Alien Skin agamba ensonga eyabasalisizzaako enviiri munnange kumukolamu ssente baddira AI ne baddira ennyimba zaabwe bo ne bateekamu eddoboozi lya Alien Skin kyokka bo ne bamulinnyirako nga tebasose yadde kumwebuuzaako yadde okumuwaayo ekikumi kyonna kati era yabaddewo ngenda kuba nga ate mbateerako akatambi nga naye ayongera okubannyonnyola ku nsonga za Alien Skin ze kamba siwulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Subi News Extra. Gano mawulire gannako, it's a breaking news. Byabadde olunaku lwaggulo. First listen to this story. I come with discuss sense. Justice, man. Kino ekibaddeko leero sikirabangako kwezi it was trauma. Abavubuka batuggyeko ebyaffe sente zonna ze tubadde nazo bazituggyeko abavubuka batukubye ze n'umubiri gunnuma sibiwulira naye boy Alien kyonna kyokoze ddala sewanyize mbu olw'okuba twakoze akayimba ne katambula kati mbuneŋŋana okukola akacozenike anko nayenza akakayimba akacozenike sobola akakola ddadi ekanyuma ekinyiza oyo gayi alina reason nga ssatu kankola gayi batukubye ne batusalako n'enviiri laba omutwe laba enviiri omwali gayi akuwe atukubye n'atusalako n'enviiri akayimba kacozinike ddadi sigenda akakola Bwana Baline eyo shata bano be bavubuka abakoze ekiyimbo bakiyita tuli banene ne bakiteekamu eddoboozi lya Alien Skin oluyimba lw'oyo Baline balutaddemu eddoboozi lya Alien Skin yennyini nga yayimba abaana badde beegumbulidde omuze ogw'okukola ekintu kino okuva oli owawankyawako buba olwo we yalufuulira hit because bateekamu eddoboozi lya Alien ne litambuza oluyimba ne lufuuka hit omusajja then n'avaayo oluvannyuma n'aclaiminga nti it is his song then n'ata version entuufu eyaki ey'oluyimba naye ng'olwedde amaanyi ga Alien galutadde ku top so abavubuka ne batandika okukola ekintu kino nga bakozesa eddoboozi lya Alien ne brand ya Alien okupushinga muziki waabwe remember tebakozesa ddoboozi lyokka ne ku artwork promo artwork bateekako ekifaananyi kya Alien then ne bateekako title y'oluyimba ne batandika opushinga ne artwork nga bepushinga oluyimba ng'eddoboozi lya Alien so kibanda bulijjo abiwulira paka avuuka we beesitudde ne bagenda ku Fango nga baagala remix bo bennyini ne wano mu video yaabwe abaana ebyala bigambye mbosebo Alien yabiyise ng'ayagala biwa remix mbo kibanda ye yabayise ekisooka ddala kibanda talina gwayita kuwa luyimba tayita muntu muwa luyimba it is ayagala ogenda n'oyogera naye n'ayogera naawe then n'amanya ono omutima gwange niya yange esiimye okukola naye then ajja kukola naawe takola nagwe atasiimye so kana akugamba mbu kibanda yabayise ba men akokosoko kasazewo kibanda tayita muyimbi tayita muyimbi ekirala ono eyo shata yasinza okulabisa gwe Baline eyo shata akulabisiza Baline we mugambidde mbu babakwe mulaba asekano seka awulira he can't hold the laughter tasobola kukwata nseko zaagala muyitamu ebintu bya nnaku naye alaga ayagala seka it is like it was programmed mulinga abali ku kamuvi nga muli kapaati oba namba mmeka mwenna mwogera mulaga muli bunnaku but at the same time you want to laugh kati tutwale ki mbuba abakubyekubye tebalina wadde awanuubule banyirira olunyirira tebalina yadde awazimbye gwe Fango nekuba n'otazimba Fango nekuba n'otavaamu mannyo Fango nekuba n'otajjako yadde olwatika you guys are you fooling who is fooling who ejabagaye babasazeeko enviiri enviiri bazisaze era ziraze mu ngalo bamusaze enviiri bbali naye Baline ekyo kye wakoze tukimanyi bulungi wabadde ku solidarity wabagambye nsobano sala enviiri kuba kimenke naye kati talina enviiri it was solidarity so all in all we thank you for that solidarity mwebale nnyo kulabika nti osobola n'okuggyako enviiri ku lwa Alien olaze amaanyi
actually balini gwo omuntu y'omu gwe wankubirako oyina omuyimbi wo gwali oyagala jalabe Alien Skin. You called me myself. Nenkugamba because owakubira Alien yali agenda ku studio ku Galaxy. Nenkugamba esawe no tosobola mulaba but make another appointment tulabike nga nkuconnecting osobola papa. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident bannange byose byenjawulo kadde okitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavude olusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katinga kano kebayita prostate relax kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kwisangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiza enkwaso ze nokuzaawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawo amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias